nga bulijjo ennaku y'Abannayuganda waliwo abaagala okubeera nga bagisanyukiramu nti baagala taking advantage. Kati Bannayuganda abagobwa e South Africa mu kubakomyawo, Minisita Kasolo musanyufu nnyo, era wuuyo ku kisaawe gy'ali Jeno Muhoozi naye yagoberedde n'agendayo n'abeera ku madaala awo nga babakwata mu ngalo, naye ng'ate babakomyewo balese ebintu byabwe eri era bajjidde mu nnaku, naye ye awo afunira ebitiibwa mu ngeri y'okwetega Bannayuganda nti kati akoze ng'omuzira okubakomyawo Bannayuganda. Kati kaseera kakwetega muganda wange, era kituufu ebiri e South Africa si birungi yali n'akamu eri Bannayuganda n'abamawanga amalala mu Africa, kubanga bannansi ba South Africa byatandika mpola mpola nga babagobaganya, era munange kyaddaaki bwe batyo bakomezeddwawo ku kisaawe Entebbe nga bw'obalaba awo. Naye kati ntandikiddewo nga Minisita Kasolo ye yasooseewo, naye ne Muhoozi Kainerugaba waali nnyo era waali awo abakwata mu ngalo mu katambi akamu. Ngenda kuba mukuwa butereevu omulabe, naye Bannayuganda kiki ekiri eyo kubanga si birungi South Africa. Amanya gange Dr. Mulongo Kato Senkula John. Eno gyembadde nsula munnange ebintu bibi nnyo. Basse banneiba bange bana n'abazimba be babiri. Zona tutuse kiro nenzula nzija naye ng'ebintu si birungi bannange bitandise. Obeera wa mazowa n'ebbanga ki? Mazowa n'emyaka 2. N'ekintu kiganye nazase famire yange nezeka anyuma ennyumba yange emmotoka zange nezirekayo mu kikunduka buddusi. Omukyala Omunnayuganda abaana Bannayuganda South Africa, omusakazi mu South Africa yayangambye obeera wano ogenda okufuna obuzibu. Kati ebintu byonna ebizinensi yo bikoze otya? Byonna sindeka njagala bulamu bwange ezo byonna binabirese. Tobiwadde mukazi wo tobirekedde? Nabirese ne ngamba oba kiba kibenze ne ntandika butendi sikulu. Wavuddeyo ssaawa mmeka ewaka? Navuddeyo ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Olwo baabalumbye ssaawa mmeka? Batulimbye nga musamu. Batulumbye nga ssaawa 7 kitundu awo. Ogw'ekiro? Waliwo Bannayuganda abaafiiriddemu bate? Ate bali zona baddewo nga nze kubanga nze mbeera mu maka gange. Nazimba maka gange n'abaana bange. Babuuse ne bagenda ne bakuuka ekikomera lwakubafiirira nange nenkola ki newekweka nayiba nawulidde bawulire magambe muhambe bagenda mugende mulinda kiwano bo baagala bintu kubba mukiraba naye nga poliisi oluusi bajja ne poliisi nga poliisi nabo babbi. Kati abo bwe basse babadde bansi ki? Babadde Bannamibia bana. Bameka? Namibia bana. Bebaze kubanga bagamba mwenaffe tubaliko mwatta mu papa zaidi mwatta abantu baffe bazungu basindikanga mu. Kakati wakitegedde nti President Yoweri Kaguta Museveni yaweereza ennyonyi ebatwala kyekyagulese wano? Neebaza nnyo President Museveni byatukoledde bannange kumwebaza ebintu byonna natujja mu buzibu bwonna. Twebaza byonna byakoze gavumenti yaffe ya Uganda yonna kyekozeemu naye tusindikira obuyambi bwonna tukyebaza byonna byakoze. Naye mu kaseera ka COVID bakandaalirira ne babalekayo. Kakati ekifaananyi kino kyenkulaga, Muhoozi ali ku kisaawe ky'Entebbe. Ku kisaawe ky'Entebbe atuuka butuusi olwo agenda okusisinkana Bannayuganda abeerewo kamera zimukwati. Avudde eyo n'atuuka n'okuleka basement gy'ayagala ennyo n'agenda ku airport asobole okuyimirira mu maaso ga kamera nga bw'ali mu kwaniriza Bannayuganda. Bamanyi obulungi ennyo tebawagiranko NRM. Bamanyi obulungi ennyo tebawagiranko NRM. Naye kigambibwa okuba nti kati nga bw'olaba ennyonyi ebwetuuka awo ya Uganda Airlines nti babadde basuubira okuba nti waliwo Bannayuganda nti aboogerera gavumenti amafuukuule bawumala kisekka waliwo noono wa Dog Nation. Kakati bwe batyo ndumbu yabadde asuubira okuba nti oba bwe naabeerawo ne mbakwata mu ngalo bwe nti butereevu nja kuba mbalaba nti yono oba ne Lumbu yayinza okuyitirawo n'afuna akakisa kono n'ajjira mu ba South Africa
munange Muhoozi bwali wuuyo nga yeetega kati yeetega bannayuganda bannange yenze General MK. Of course bannayuganda bajja kukulaga fake smile golowooze nti banjagadde, kumbe bo gwe baagala bamulina bamumanyi, era abo bonna boolaba awo muganda wange bonna bankyukakyuka. Kati Muhoozi alina okufuba okulaba nga bamwagala, alina okugula obuganzi, alina okubaawo nti bava kununula bannayuganda kuva South Africa. Ne waliyo abaagaaniddeyo mbu tekyabadde kyalukako nti baaganye basigaddeyo. Kati bano bo badde bakomezebwawo kuba ndowooza n'embeera ebadde yabakeeta ne basalawo okubeera nga badda bwe batyo. Kati nga bw'olabye omwami oyo ayogera ebintu bimutabukidde, talina kyasigazza. Ali South Africa gy'abadde atambuliza obulamu, yawasa omukazi myaka 20 abeera eyo, kitegeeza alina abaana abakulu ebyaddala. Wabula amawanga agamu kati nga Nigeria nabo batanse okugoba aba South Africa. Aba South Africa juzi balabula ne bagamba nti omuna South Africa wenna munansi wa South Africa ng'oli mukazi wafumbira omusajja Omunigeria wamuzaalamu abaana, oba oyagala genda naye n'abaana bo. Banansi baganda bo baga tebagenda kwesanga aba South Africa, tebagenda kugoba muntu n'omu. Kati Muhoozi nga bw'omulaba awo agezaako okulaga bwegamba at least naye atapike ku masannyalaze. Kyagulanyi akikola atya? Nange wendi nzuuno MK wammwe yenze. Bannayuganda nga si bangu. Kakati nga bwe nkugambye nti yadde abakwata mu abasika mikono bwatyo, naye bbe emitima gibali eri baleseeyo ebyobugagga byabwe, emmotoka zaabwe, amayumba gaabwe, famire zaabwe. Naye olw'okuba nti bano bo buli situation yonna bo bagirabamu kakisa ka cheap popularity, kakutaapinga ku cheap popularity. Era nga bwe baakola ku buwanga bw'abantu obuli eruweero nti babukuŋŋaanyirizaawo buli kaseera obuwanga obwo, naye ng'ate obuwanga obwo baali bantu, era nga nabo baali badde balamu nakati. Yadde abamu baali badde baafa ebirwadde obw'embeera, naye era baali badde bangi abaliwo kubanga baaliwo. Abamu baali bato bakadogo abamu baali baana bato. Kakati obuwanga obwo babusabirako mikisa bo, era eddogo lyabwe eringi litudde mu buwanga obwo obweruweero. Era n'okeera ku nkya n'ogenda n'obukumako omuliro, oyinza okulaba ebintu ebitabuka. Era eyo entaana nengisemberera nze baateeka abantu amagumba nemala eyo namuyalo gyakasuka ssente. Weewuunye lwaki baagireka eri open bwetyo, lwaki amagumba go tebaagaziika. Kati nze bwe ŋŋendayo njiwayo petroli nengikumako omuliro, nsuubira okuba nga agamu ku maanyi ga Museveni oyinza okuba ogakendeezezza awo.